Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekanye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mkulamusizaako Mishifa ku nsonga ya Falu Shadia ne Jessica. Nze kyamazima sikwekubira naye kituufu kiri nti nze ndi ttiimu Shadia. Number 1, simanyi oba tulaba byakungulu, omanyi fine omuntu asobola kuba 100%, naye mulimu ebintu ebimu kale byotunuulira n'ogamba nti kugamba facial expression ya Shadia olaga nti ayinza okubeera of material. Ye muntu atali nnyo ku bintu byakwegerera, terayagala birungi, teratayagala birungi, teratayagala byakwegerera, naye kisinziira osooka n'omanya omuntu oba oli naye busobozi ki bw'alina. Naye ekyamazima Jessica ye muntu sisuubira nti nasobola okubeera mu bulamu bwa Falu ne babeera n'emirembe. Wali ye muntu wa Lakuzarwa enyuma olaba n'omugagga nga bagagga completely ng'olaba ddala bagagga. Ebyo bya Lakuzarwa byo ssebo tubireeta bikoma eri naye tubireeta mu maaso ga nnyonnyo oba ga mukwano gwo, kisinziira. Naye kati omuntu atawaata, omuntu atalima, kale ebimu byandibadde yandigambye sirima, naye we beetuuse ebirala nsobola obikola, nsobola okuwaata, nsobola okufumba, naye buli ssaawa enjala we ziba zibeera bwe ziti. Towaata, tolima, kati onoofumba, kitegeeza ojja kuba mutumya KFC, CJs, biki. Kati omuntu abeera ku live buli ssaawa, akola live buli ssaawa, kitegeeza olina okubeera ne ssente za data buli ssaawa, kubanga omuntu aba alina okubeera ku live buli ssaawa. Kati omuntu alina breakfast in bed nga ani agenda ogikolera? Ani agenda ogikolera ddala nga ng'ojoga bw'oti? Ndaba ddala nga Jessica soogedde binera yagisa nga wabeera ne Falu, wala yagenda mugamba njereza oba omunda. Sikulimba ajja mugamba njereza oba omunda kubanga nakakola enjala zange ate za ppeeyi. Kati okwewala ebyo byonna kisingako n'ogenda n'omuntu gw'olaba nti no ajja kuwa emirembe, naye ye Jessica beesiga obuveeku, yayagala endongo, yayagala biki nedda. Shadia mukyala wa ddiini, mukyala musiraamu, ne Falu musiraamu, ekisooka bajja kwatagana. Then ebisigadde ebitali bya Lakuzarwa nabo bajja kwatagana. Nze nsabira busabizi Mukama Katonda asasite Falu ne Shadia babeere bonna abawa obufumbo obulungi, kyokka kye mbasabira. N'ekirala nsaba Shadia akkirize abeere ne Falu. Mukama ajja bbawa omukisa, naffe tujja bongera okubasabira emikisa kuba buli lunaku tubasabira. Nze isaala yange ku mutima nsabira Shadia akkirize abeere ne Falu forever, beeyagale, bakole emikolo, Mukama abasaasire, bazaale n'abaana insha Allah. Assalamu alaikum. I'm team Shadia. Hey Opushifa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibe mutieyo mwebale tuweereza, kansubire musibe bulungi banange. Tusiima empeereza yammwe, tusiimira ddala banange ba sweetheart. Kati ensonga endeese wano eno nkulu, nze ndi ttiimu Shadia jjo. Lwaki ngamba nti ndi ttiimu Shadia? Ekisooka, Shadia mukyala mukakamu, Shadia mukyala wa mpisa, ate n'ekirala Shadia mukyala wa ddiini wamu ne Faluuko. Manyi kiba kirungi ne mufumbirwagana mwenna ababiri nga mukwatagana mu ddiini. Okitegeera ekintu ekyo.
kati awo nze nange wengambira nti Shadia jju ate Shadia ali mukyala wa mpisa mukakamu tasamaasama kino ne kino. Ate obubi wa Jessica walekizale nnyo, ayagala bintu bya bbeeyi, ayagala buli kimu kimusange ku mmeeza, yes tayagala kwata mu masanda. Ongamba otya nti no omusajja bwakuwasa n'akuleeta mu maka ge ate gwe n'ogamba nti no tojja kukwata masanda, tokwata masanda. Nze mbadde manyi omusajja bwakuwasa ogondera amateeka g'omusajja. Sometimes naffe abakazi tuli bantu babi. Omusajja avuddeyo n'akujja ewammwe n'ayagala akuwase ate gwe n'omuteera amateeka, kiba kitegeeza nti Faruuko aba tawasizza wabula omukyala y'aba amuwasizza, which is not good. Ffe ngaffe mu Uganda yaffe omukyala kyateeka kugondera bbaawe. Okitegeera ekintu ekyo. Tosobola kungamba nti omusajja bw'anaagenda okuleeta ettooke kuva mu katale agenda akutyabire n'enku amala akukumire n'ekyoto. Nze kankiyite ekyoto kubanga mbeera z'ekyalo nzimanyi. Tojja kungamba nti bw'onaakyaba enku nti ogenda fumbisa amanda. No. Munnange Faruuko alina okutegeera omukyala amusaana. Nze ngamba Shadia y'amusaana naye Jessica nze simumwagalizza. Lwansonga Jessica ayagala nkoko, ayagala nnyama, ayagala makuroni. Kati munnange balamu katiibo banaakyalo n'abafumbiranga makuroni. Abantu abamu baagala ttooke kalo. Kitegeera ekintu ekyo. Ate obadde ofunye musajja mulungi agenda nakuyambako naye gwe maama weetute nnyo higher class. N'ekirala oluzungu. Tetuganye. Oluzungu lulungi naye waliwo waluteeka awateetaagisa. Nze kati awo nange wengamba nti Jessica ne Faruuko nedda. Shadia ne Faruuko must shine. Ndi team Shadia era mpagira Faruuko okuwasa Shadia babeere bonna bazaale abaana. Team Shadia juu. Banange Hope Shifa Jasi omugambe mutumide nnyo Jasi nkwagala nnyo. Nsinzidde wano Saudi Arabia nze n'abakooza Shifa ambi mweraba. Abooluganda Mukama waffe Yesu yeebazibwe. N'abasiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Olivia nga nsinzidde Saudi Arabia nga nzize okulonda omukyala Faruuko omu bw'ati. Nze akalulu kange ka Shadia. Ensonga zange lwaki nnonze Shadia nti engeri gye yali alozezzaako kankiyite bwe ntyo nti abimanyiiko yadde eri teyafumbayo naye nga ayina omwana. Tajja tumenya nnyo kusinzirayo bye baamuyisaamu eri oba bye baayogera eri tasobola bikola munne. Ate n'ekirala Shadia ali so welcoming, talina mateeka. Jessica warakizale nnyo. Jessica ayagala omukozi. Jessica ayagala wholesale. Kwegamba ye takola bizinesi ya layisi okusinziira bye yayogera. So nze awo kyova olaba akalulu kange nkawa Shadia kuba nkimanyi Shadia tajja kusosola mu mirimu nti guno sigukola kasita guba nti guleeta ssente, teri mulimu mubi. Era Faruuko w'onaakolera era n'owasa Jessica okuba omukyalawo ogenda kubeera okoze decision gy'ojja okwejjusa paka lw'oliva mu bulamu bw'ensi. Kubanga Jessica ajja kumenya nga buli kimu waakukolerera, tawuliriza. Maama omuntu n'oba oyagala endongo naye bw'ofumbirwa ebyo byesonyiwa naye yakulagirawo nti taleka ndongo, ye n'endongo bali bati nabidongo. So
Shadia ye mukyala agenda okugumiikiriza mu buli kimu, Jessica talina kyajja kugumiikiriza. Jessica ye tayagala mbeera mbi. Jessica ye muntu kirabika bw'alya leero bubi n'enkya naluli agamba wano bambonyaabonya. N'atamanya Madamu Kifa, amanya gange bampita Grace, zange wa Jordan, gye baleka emirimu gy'otutuusaako. Kati omulama gwa Jessica ne Faruku ne Shadia, zakalulu kange nkawa Shadia ku lw'ensonga. Shadia muntu mukkakkamu, arizoninga ng'agenda okwogera, asooka kulowooza ku kyagenda okwogera. Shadia ayagala famire y'omusajja. Shadia talina luteekateeka, ate ekyokubiri bakkiririza mu ddiini y'emu n'omwami we. Kitegeeza awo akaluluma nkamuwadde. Ekyokubiri, Jessica alina oluteekateeka. Ogamba otya nti ozzemu obufumbo naye nga tosobola kuwaata. Ogamba zino enjala teziwaata. Obwo buba bufumbo ozze kufumbibwa oba ozze kukyala. Nedda. Waba ayagala obufumbo waliwo ebintu ebimu by'atalina na kwogera. Nga yali bikoze oba eyo munda n'atakiraga public. Ogamba otya nti ozze kufumba. Naye ng'ogamba tosobola kuwaata, tosobola kufumba, oyagala musajja, mukozi musajja. Can you imagine? Ate osinziira ku nsawo ya bbaawo. Bbaawo aliwiiringa okumukolera buli kimu. Naye ate ayanguye, ataddewo nnyo embeera, ate omusajja essaawa zino ebintu by'atasobola. Faruku yeeyiiya. Ate Faruku yeetaaga omuntu ng'agenda mukulaakulanya. Ne Jessica si mubi, muti nno mukola. Naye ate ye ebintu bye biri kilaasi nnyo ya waggulu. Tebinnaba kutuuka ku level ya Faruku. Faruku yeetaaga omuntu gwe bagenda okukwatagana, bezimbe, batuuke ku buwanguzi. Kubanga tojja kwagala bintu bya bbeeyi byokka ne mulowooza nti nno mugenda kufuna ekyo kiweetaaga, ogenda kulaakulanya omusajja. Neva. Oyagala by'amasanyu, oyagala chipusi enkoko, si bya layisi tolya mukene. Embeera ekyuka, obulamu bukyuka. Senga Faruku talina za nkoko, yo ogamba otya nti toyagala bantu waka, ng'ofamire y'omusajja erina abantu be. Ako nange natiddemu ne ngamba naye nga njagala nnyo Jessica, si muwala mubi, naye asooka alowooze, wanaalowooza ajja funa omusajja amwagala ng'amaze okudigida, amaze okkuba endongo, awajja bba amaze okusetolinga. I love G. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasi mutya bamikwano, mugamba mutya Shifa, how are you doing chikwano? We appreciate your service darling, we appreciate your shows zotulaga banange, zituzaako akamwenyo ku matama ne zitutwaliriza obudde, ate era ne tufunamu ekyokuyiga. Amanya gange nze Asimwa Hadija, olawe from Dubai. Nzize wano ku nsonga za Faruku n'okunoonya omukyala. Abakyala tulina babiri betulondako, but I personally am Team Shadia. Lw'ensonga zange nga 2-3. Shadia mukyala Muisiraamu, Faruku musajja Muisiraamu. Ako ke kabonero akasooka akalaga nti eddiini teri kusika muguwa. Ekyokubiri, Shadia mukyala mukkakkamu, mukyala mwetoowaze, mukyala she is very hard working. Shadia are respectful, like sisuubira nti ajja tuyiwayo. Ate Jessica mukyala mulungi, she is very classy, she is demure nga bwagamba, but lifestyle ya Jessica essaawa zino Faruku waffe gwe tulina nga brother wange essaawa zino tasobola class ya Jessica. Jessica yeetaaga omusajja ali ku level endalako ku ya Faruku, kubanga Jessica ayagala mukolerera, ate Faruku anoonya mukyala gwe batandika bonna obulamu, bezimbe, batandikewo family, bazaala abaana. So that Jessica ye ayagala omuntu amukolerera, amulabirira. Simanya n'olubuto bajja kufunayo house girl aneetikka olubuto, oba anaasobola oddwetikka, simanyi naye nga munansonyiwa. Nze ndi Team Shadia. Byange ebyo. Nensembyayo kano Hope Shifa.
I personally I love you. Kwagala nnyo. Njagala nnyo bambi services zo zaagala nnyo. Era wenkomawo Uganda weetegeke okungatta ku ttiimu yo. Nze nina okukuumanga mu field. Bano abeetegese otuyiranga amazzi. Abo benja okukwasaganya. Mbagala nnyo bamikwano. Mbagaliza ekisiibo ekirungi bamikwano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamanya nzisikyaziso nayenze ku tiimu Jessica Festival. Tiimu Jessica omuntu ayinza okugatta kwani ku Farouk mu buli mbeera ng'oggyeko bino mu mukyata alina obunafuna tajja kgenda mu nnimiro tajja kgenda esikuba mayinja naye ebisigadde mbaire esinga weetambula asobola omutuusa buli wamu mu mbeera yonna kitegeera. Naye abantu simanyi lwaki bagamba nti nno Jessica tagwanidde, naye nze Jessica kwe siva era akalulu kange Jessica. Mukama waffe yeebazibwe ab'enzikiriza endala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Nze maama Biju Omubwati nga nsinzidde wano e Saudi Arabia. Ndi wano ku nsonga z'omwami Farouk ne bakyala be babiri Jessica ne Shadia. Nze ndi ttiimu Shadia era mwami Farouk nkwagaliza owase mukyala Shadia olw'ensonga zino wano wammanga. Mukyala Shadia ali hambo, ayina empisa. Mukyala ajjasobola okukola emirimu gy'awaka gyonna, kunona emmere mu nnimiro, okugiwaata n'okugifumba, okwoza engoye n'ebisigadde byonna. Ate mukyala Jessica by'atasobola. Kati nze ndi ttiimu Shadia jju. Mpozi n'ekirala Mami Hope nkwagala nnyo mukwano, nkufolowinga nnyo era nkulaba nnyo. Era abaali bahakinze akawunti yo baali batusse. Naye mugende mu subscribing kuwewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Mugende mu subscribing Hope Shifa Entertainment. Baagala nnyo bamikwano. Njaso okusembeyawo kabadde ka kodyo sisobola kwerabira. Kwagala nnyo Jasi naawe. Abantu b'eddundu mwenna mbatumidde era mbaagala nnyo. Nsigadde nze maama Biju Omubwati nga nsinzidde wano e Saudi Arabia. Biju wange nkutumiddeko mwana wange. I love you so much. I sign out. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madama Shifa asuze oteeyo. Alhamdulillah nze gye ndi bulungi. Ab'eddundu mugyebale. Namwenna amannya gange Ennaku Yudaaya. Bannaye mwebale kusiiba. Saba Allah akkirize. Nze nnonda Shadia lwa nsonga Shadia musiraamu. Kye neerabidde mpangalidde Saudi. Eno gye ndabira ka YouTube. Madama Shifa by'aba ateeseeyo. Nnonda Shadia mukyala musiraamu ali hambo. Example esooka twagirabira Nakululi ku Valentine. Yali badde akkiririzaawo. Naye yasooka kulinnyamu ku kigere ng'omwana omuwala w'abeera. Era nsaba Allah akimuweemu ekisinga. Kuba ku bbanga lye baadde bamaze nga tebeerabangako na Farouk yadde baadde boogera biki. Yali badde akkiririzaawo by that time. Musiraamu. Yadde ne Farouk musiraamu naye si oli owa imaani nnyo etiirika. Omukitegeera. Shadia bajja muyambako. Era Allah ayinza okuba abaana abalongovu. Ate ensonga endala. Singa example esooka tugirabira ku mwami Gadi ne mukyala we Allah yabagezesa mwami Gadi n'afuna ekirwadde n'amenyeka. Kati singa Allah bakigezesezza either ku Farouk ne Shadia kisoboka. Naye ku basajja ate bo bamaanyiko ekitali ku mukyala nti singa Jessica nga we tulaba tasobola kukola kino tasobola kukola kino. Oba mukitegeera kati Farouk time ye yaba agenda gikola atya ng'atutte Jessica. Eyo nayo nsonga mugitunulemu. Omwami Gadi we yalwala omukyala kati yaliwo
gahandolinga leeta bino ate ffe abakyala naye tuba tulwadde ng'obadde omanyidde okukola ogamba omwami ndeetera ku mmere ntule wano mpaate ku katebe ate Jessica kyatasobola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu wensobezza mu nsonyiwe Amashifa wasiibye ntya sobere wasiibye bulungi manya nze Barbara nsooka okwebaza olw'emirimu gy'otuusaako engalo nenkwebaza olwa Millicent n'olwa mwami God. Thank you webale kuyimirira nza nditte mu Shadi olw'ensonga Farouk anoonya omukyala gw'agenda okusipendinga naye obulamu bwe bwonna obusigadde obw'oku nsi. Tanoonya mukyala gw'agenda kuzaalamu alekewo. Tanoonya mukyala alinga oli gwe yazaalamu alekewo kuba si kye tunoonya. Twetaaga omuntu gwe tugenda okumala naye obulamu bwaffe bwonna. Ekisooka twetaaga omuntu gwe tugenda okubeera naye okukwatagana naye enkolagana kintu kikulu. Omuntu gwe mukkaanya. Shadi ayinza okuba nga tali 10 ku 10 naye wabanga ku 10 alinako 8 tugende ne Shadia. Wabanga ku mukyala kugamba sinengalo zange enjala tezikwata masanda oli mukazi nabaki onoonsonyiwa. Naye kirala ekisembayo Farouk okulondera wagamba bakulondere naye ky'olina okumanya mu mutima gwo mulimu omuntu gw'oyagala kwabo ababiri era kisembayo nga kifundikiriddeku ggwe. Tetuyinza kukaka kintu ky'otayagala ky'ogamba bwetuleeta muwogo ng'oyagala ettooke ate nga bweriri onoolya muwogo naye ng'obadde oyagala ttooke kitegeeza tegenda kuba muwogo ajja kuba tagenda. So mukwano kyenkugamba okulonda tulonda naye naawe ogenda kusalawo. Shadia ye mukyala gw'oyagala ate ng'akwagala ebyaddala y'ensonga lwaki yagaana okukkiriza Valentine yakulabanga ne Jessica naye bimuluma omuntu gw'oyagala ebiriyo biruma. Kama abankumira ab'eddundi mwenna mbatumiddeko baneiba bange ebakka. Hello guys, mugamba mutya gye baliko kansubire muli bulungi Hopushfa. Kakati amanya gange nze Hatuku Heleni nsinzidde wanene Dubai. So kakati nze ndi tiimu Shadia Jo bambi lwaki inoozeewo Shadia mukyala watu mukakkamu mukyala mukozi ensonga zikwata mpola. So nze ndaba nga ne Farouk naye si muntu wa bigambo kati bwe yeewasa ne Shadia bambi bagenda kubanga beetegeera basobola okwetegeera bulungi era Shadia wonna wooli bambi kakana mukwano kakanya obusungu tomenya mutima gwa Farouk please Shadia. Semutya kansubire muli bulungi amanya Katusiime Julie. Nze ndi Kampala naffe ab'e Kampala katulondeko abasinga babweru naye nze kinteesawo butuyanziza nnyo tuweereza buli kimu weebale jasi nkwagala nnyo n'abala batuweereza. Nze nga nze Julie kyembadde nteesa sandibadde nnyo na ttiimu kubanga bonna mbaagala ekituufu naye mu bufumbo bw'ennaku zino ekituufu Hope leka Farouk agende ne Shadia waba akkiriza omusonyi agende ne Shadia. Reason being ebintu bya Jessica byayagala Farouk tagenda bisobola bantu. Jessica ayagala obufumbo obulungi omuntu atuukirire siwa like si ye muntu nti ono akyekozesa bikyayagala muntu nga yamalirira dda yatuuka gy'alaga. So ku lwekyo ne ngamba Shadia yaba afumba
anga Shadi amanyi buli kimu mwana wa mpisa kale mwana mukakamu talina buzibu venezo tunakubeera naye nnyo naye Shadi omulaba ajja asobola obufumbo ajja asobola n'ekyokubenze Jessica Sandi badeko naye na buzibu naye ate tosobola kubanga ogenda mu banazaala bo bomanyi banazaala mazima era n'okunama olubuto ne lubeera bweru noyimira mu banazaala omwana azaalidwa mu Buganda kade oba toli Muganda notalika gamba nazaala hayi zekyo kyekyanyiza kyokka lwaki yandifukamire n'agamba bannaaye mwasuze mutya kale neyeewombeekako kale ku lwekyo tiimu Shadiya Jessica tonyiigira naye tiimu Shadiya omukigano gwanaatahamu nti okuteera akarooro ka Faruku nyondi tiimu Shadiya Faruku wanondi omukazi arikutaasiika genda na Shadiya n'omukazi arikutaasiika abo kwako kuba nohurikiza emboozi yeye n'oku arikugamba noreeba ngu Shadiya amaririize kandi Jessica Jessica we bambe n'omukazi murungi taine enshonga konka Jessica nayenda nayenda sente Jessica nayenda kurya gye Jessica nayenda buri kimwe kyona bakimukorre ogweye nayenda ogw'okubyama n'okubyama nogubaasa kumurema gw'enshonga eshaaha yoona naaba ari nkaye ari omu bibaara ari omu biduura akakugambira amazima ngu atakabura kuza out kuza kuteera dansi weena amazima gari nyondi tiimu Shadiya waba nondi omukazi arikutaasiika arikwakiira abantu orakuzaarira abaana barungi genda na Shadiya kandi itwe abakiga nitugamba amazima ekibi nitukyeta ekibi ekirungi tukyeta ekirungi otarya ngu abanyankore tibaratiire karooro kawe akarooro kangye n'aka Shadiya ebyo nibyo byangye nasigara ndi na space kuruga Isingiro ombagade Kagaramokwe Shadiya njebaleko okushifa nze bampita Shamina nze ndi tiimu Shadiya njagala Shadiya mukazi wa kitiibwa mukazi wa mpisa muwombeefu nze yankuba kuba oli mulaba nga nabidongo ayagala bintu biri ize tafumba takola ki kyova saagala Jessica njagala ndi tiimu Shadiya era gwe njagala kuba alabika nga mukazi alina empisa bannange bamikwano nze ndi tiimu Shadiya kalulu tukawe Shadiya kalulu ka Shadiya ndi tiimu Shadiya amtegeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazina nye Afia Kamwesiga. I'm from Lyantonde. Right now in Dubai. Zempagira Shadiya. Shadiya jo ajasobola kuyambako ku Faruku. Baba bazadde ng'abaana omu asobola okuba ng'alabirira mwana omulungi naye era wife material wadiini ye anaasobola okumulabirira okumufumbira okumwoleza ku ngoye so ndi tiimu Shadiya abantu b'eddungu mbaagala nnyo Millicent and God Shifa Justin Narong Shadiya jo amanya Afia Kamwesiga. I love you. Yesu yabazibwa abalungi abasiraamu assalamu alaikum amanya esi nsinzidde eno Saudi Arabia nange nzize kuba akalulu kange kagende w'omukyala Shadiya kalukange kagenze w'omukyala Shadiya Jessica nkwagala nnyo mukwano era nkutumiddeko naye nonze Shadiya lwansonga okusinziira ku
emirundi gye ndabyeko Shadia n'emirundi gye ndabye Jessica bwe kuba kulonda mukyala akalulu kasaanidde kuba ka Shadia lwansonga nti Shadia mukazi mukakkamu ye mukyala nga bamulamu ffenna bwe twandyetaaze ewaka. Ekisooka Jessica abantu yabagoba bannange teri muntu atayagala bantu kale ne bw'oba tobaagala ate tetugamba nti abantu ba Faruku bagenda kubeera waka buli lunaku naye mu bigambo bya Jessica temuliimu kukkiriza bantu ba Faruku. Eyo si nsonga nnungi kyokka ate ye ababa abaagala ye mikwano gye asigala nagyo. Jessica mukazi mulungi naye nze mu kulaba kwange Jessica alinamu n'akamanyiiro. Jessica enjogera ze yakoze akamanyiiro esookera ddala Jessica talina mpisa. Jessica talina mpisa bw'aba alidde simulinaako buzibu naye nga nze akalulu akange nkawadde Shadia lwansonga Shadia mukazi alina empisa. Shadia ajja kwagala abantu, Shadia ajja kugondera bbaawe. Nze ndi mukazi mulokole ene waffe nga tusoma Bayibuli tugamba abakyala okugonderanga babba baffe. Mu bintu byonna Faruku byayagala Jessica tewali waagonda byonna abiwakanya. Bannaye twagala ffenna ebirungi ng'abakyala twagala otukwata obulungi twagala otukolerera teri mukyala atakyagala naye newankubadde kale yasaba omukozi ekitali kibi naye teriyo wadde olunaku olumu lwagenda okufumbira ku bbaawe teriyo omulimu gwayagala kukola. Ate ekintu ekyanteetamu okweraliikirira kwe kugambirawo nti nze njagala omukozi nga musajja. Bw'oba gwe weekengedde omukazi nti bbaawe ajja mwagala nze nkwesiga ntya nti omusajja gw'osembeza ye tomwagale. Ekitofu nze Jessica mu lubereberye nali mwagala kikazi kirungi kyeka bulungi kirina ebiisa ebinkuba naye Jessica si mufumbi. Jessica talina mpisa si bwe tuba nga twagala mukyala n'afumbira Faruku. Nze saagala tutunuulire kino nti bbanga balina ekikula kyekimu Faruku musajja mukozi ate asobola olabirira omukazi naye asaana ekisinga asaana omukyala ow'empisa abantu gwe banajja ewo bwe bagambe nti mu butuufu alina omukazi naye Jessica ayimirire muli agambe nazaala bwe mbu ayi nazaala nze ndi maama nina omwana ow'obulenzi naye nange mutabani wange bwandeetera omukazi agenda okuyimirira aŋŋambe hayi ffenna twagala abaana abasomye era kyekitukozesa okuweerera abaana baffe naye ate empisa kintu kikulu nnyo newankubadde omanyi oluzungu newankubadde wasoma otya Bayibuli esigala egamba nti mugondere babba bammwe. Kale si nti okugonda omuntu afukamira nti ye yekka abo ayina empisa naye ebyo ebikolwa ebirabwako tunaazirabira wa? Ekisooka ne mukamwa teziri mu byonna ebigambo byafulumya Jessica si mukazi mufumbi talina mpisa bulungi talina mpisa ayinamu n'akamanyiiro so bwe kuba kulonda mukyala n'afumba kawadde Shadia. Yes, Madam Hope Shifa gyebaleko mukwano webale kutuweereza webale kubeerawo bantu bannange byonna byokola tubiraba mukwano webale nakutambuliza kyeyofe bakadaama nze bampita Florence nsinzidde Saudi Arabia mu kifo kye bayita Riyadh gyensinzidde naye ndi tiimu Shadia Jessica webale kututusako ekaliisizo twali tetumanyiiyo ne mama watulambuuza ekyalo webale kutulambuuza naye ndi tiimu Shadia jangu ofumbe owa Faruku bambi Shadia tusonyiwe byonna tumanyi oli mukazi bikuluma naye tusonyiwe tuddiremu
Ojo ofumba wa Farouk mukwano. Yes, timu Shadia juu. Nakawambe Shifa webale lwa programu ezo otuleetera. Amannya gange nze yawe Steven sinzidde wano Saudi Arabia. Nze ndi tiimu Shadia naakamala emirundi egiwera oba 3 ne Jessica naakamala emirundi egiwera egisukka ne mu 3 ye kyeka ye abadde n'obudde bungi Jessica okusinga ku Shadia naye ng'ate nze ku Shadia kwensibira olw'ensonga zino wammanga. Shadia mukakamu alina okwagala. Shadia ajja kutuyamba ku mirimu gyonna kuba namwabe nga ye tasosola mulimu gwonna. Shadia ye muntu ajja okugumira embeera ne wanaabanga Farouk talina bulungi ssente Shadia omulabanga ajja kuba asobola okugumiikiriza okusinga ku oli. Ate Shadia alina omukwano, muntu mukakkamu nnyo mulabanga newankubadde musirise okuba nti ye bingi bibadde bimunyiiza ng'abiraba ku midiya naye ng'ate ekyamazima bw'omukebera omutima gwe wali munda Farouk amwagala. Talinga Jessica ate ye amwagalako obwagazi ssente n'ebirala nga bwe twamuwulira. Ye ayagala omusajja amukolera bizinensi ng'amukkiriza ogenda okukyakala, taagala kukola mirimu waka, ayagala amuteereko omukozi, talirwedde ku receivinga bantu ba musajja, ayagala bakolenga programu kwegamba olanga byayogera byonna bidisappointinga. Ayagala Farouk abeere mu bbanga. Nze mbadde manyi obugagga bukola bombi niye ayagala agende bamukolere ebyo era namutako n'abakozi obona abyenkolera ng'ompasa. Kati okyaba ekigambo ekyo ti Jessica is not wife material. Ayina ye byayagala kwenoonyeza simanyi oba lwakikula kye oba ddala kiva mu mutima gwe naye nze ndaba nga tagenda zimba bufumbo bwa Farouk. Ye ayina byayagala bw'anaamala obifuna Farouk oba oliawo amukyawe n'omukyawa oba Farouk abe isolated. Naye Shadia ajja kuba mukazi mulungi nnyo ng'oggyeko nti ba ddiini emu. Nze si kyentunuulidde obusobozi obuli mu Shadia era nga nkimanyi nti Shadia bw'anaabakkiriza n'amuddiramu Farouk kuba ku Valentine nalabye nga bambi yabadde munyiivu naye okunyiga kubaawo. Mbadde nsaba naye Shadia bamutwaleko out bongere okufuna ebirowoozo bye. Shadia naye mumuwa obudde kati obumala ekyamazima nga Jessica batwala tumuwa obudde ne Shadia tumuwe obudde obumala. Ojja kukiraba era ojja kukizuula ti Shadia ye muntu omutuufu. Shadia nze kwensibidde. I sign out. Hi Madam Hope Shifa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Zuwena. Sinzidde no bulenga. Zenonda Shadia kwa mkyala mulungi so kwesa family ekitiibwa ate omuwala abuuliriddwa abazadde. Bebe ebigambo byange. Amannya gange n'eddoboozi yenze Naabasa Maureen. Sinzidde wano e Saudi Arabia e Madiina gyenkolera emirimu gyange. Ndi wano ku nsonga za I'm free with it ne bakyala babiri. N'abakyala babiri naye mami Hope nkubuuzizaako ne ttiimu yo okutandikira ku Jaasi gw'oba naye awo mu maaso okudda mu ba junior eyo emabega ababeerako mabega wa kamera babuuzizaako mu bitiibwa. Mwebale kutuweereza era tusiima nyongerwa. Mwebalire ddala. Nze ndi ttiimu Shadia.
nze Maureen ndi timu Shadia. Lwaki ndi timu Shadia? Maureen nantume yayimba akayimba kati omukyala n'afumba bamulabira ku masanda. Mukitegeera? Kati omukyala n'afumba bamulabira ku masanda. Kati oyo Jessica tayagala kukwata mu masanda. Bw'ayagala kulera njala nedda. Nze kufumba tuli tuti. Nze omusajja alina okugenda n'akola nandeetera ekyokulya. Nandeetera ekyokubeera ekyokukozesa ewaka. Si musajja kubeera ewaka nti afumbe nze ngende nkole. No, ekyo tekiriimu. Omusajja emmere ng'agireese lwaki mba ndemererwa okugiwaata? Shadia jju. Kitegeera? Ekirala gundi Shadia mukakamu lwakuba Mami Hope Sifa ozze ng'okola surprise. Ebintu ebizize nga bibaawo, obusungu bw'abantu obumanyi. Bonna abantu nga bwe balina obusungu buli omu omumanyi. Gye bakukubira eyo ebintu ne bakusukasukira keeki ne buli kagatto konna ne bakakwambaza. Naye omwana yagamba nedda, nina okubeera omukazi omukaaga. Ye omukazi ono Shadia simanyi nakumanya. Ono ye muzira namugiddeko enkofiira. Ate ekirala Jessica tunakuba karuuru mu Valentine ng'apepeya n'omusajja we oli gwe bayita Hope. Oli ayina erinnya ng'eriryo bamuyitaani. Ayina erinnya ng'eriryo atandise okupepeya. Nga bamuleetera akamuli ne keeki. Nga tetunalonda alinza akalulu naye yagenze dda n'oli omusajja. Kati oyo amulonda batya? Tetumulonda, tetusobola kumulonda. Ekitegeeza waliwo by'abalako ono then alyoka akole ki? Addeyo. Ekirala omukazi nzikiriza tulina okutwala abasajja out, naye omusajja olina okumutwala out nga yamaze dda okusalawo nti olina okubeera omukyala we. Nomugamba leero tugende tunywemu ka kofi oba tugende tunywemu ka caayi wamu. Naye si ye gwe alina okusituka n'ensawo yo suitcase n'ambirira n'ogenda nti kati ogenze mu bufumbo tebanakulonda. Ate buli kafo gw'akamanyi, omukyala buli kafo gw'akamanyi. N'obwoba omusajja totuuka n'olemererwa, buli kafo gw'akamanyi gw'amanya ebibeerayo, gwe walabayo otya, kitegeeza waliwo ababa bakutwalayo. Okitegeera? Ekirala Jessica bwe watuuka eddundu nanyiiga nempulira nga nziira. Nanyiiga Jessica ng'otuuse eddundu mu maaso ga Nyazaala n'oyimirira Nyazaala. Abakadde bali awo, banaalongo bali awo, Mrs. Gadi ng'atudde wali, Millicent, Mr. Gadi ng'atudde wali. Nagamba nti nedda, kano si kazoogo, just onoonya content, onoonya likes, onoonya kumanywa, kujjuza erinnya lyo. Onoonya erinnya lyo litambule, naye si kugamba nti oyagala musajja kufumbirwa. Kitegeera? Ekirala Faruku ng'ali mu kuwaata emmere, n'awaata emmere n'afumba, n'okwata omusajja n'akuwa ku mmere ng'olyeko at least mukene just emmere n'olaga nti at least musiimeko, mulage nti okyagadde naye addemu amaanyi. Naye yakugambirawo kola olunaku ewuwe essuubi olijjeyo. Kati twafunye amanyi kyayagala. Omanyi Maureen nantume yayimba akayimba n'agamba omukyala n'afumba bamulabira ku masanda. Ekirala kati oli Shadia agenda kutubeererawo buli kimu mu bafamire, buli kimu. I shine out. Shalom. Assalamu alaikum, kasuubira oli bulungi. Ensonga za Shadia ne Faruku n'ono ye Jessica. Ndaba Jessica wa lakizale nnyo. Abasajja baagala nnyo mukazi abagattako. Kati oyo agenda mmutuulako. According to engeri gye yeeyisaamu characters ze, Faruku tajja mmusobola. Agala nnyo ebintu bya bbeeyi, oyo waakulya ssente.
naye omuntu agenda okubeera mu bufumbo Shadiya jamwongerako naye ono Jessica sobola omuleka ku nsi kuniini omuntu woba nga weetaaga obufumbo musajja yenna okumuzimba you have to calm down si kugenda waggulu ku ye yasoma teyasoma tolina kumwerijjirako nina okukkakkana kuma ekitiibwa ky'omusajja nawe okuma ekitiibwa kyo ne gy'ova gye wakulira bikulu nnyo ebyo Salamu akonkomere Assalamualaikum. Okushifa mukwano wasiibye obulamu bugamba kikasube nti oli bulungi. Amannya gange bampita Barbara. Nze ndi ttiimu Shadiya go ge mazima. Lwaki? Ebiseera ebisinga omukyala omufumbi oba omukyala anaafumba si kirungi nnyo okuwa bukwakkulizo nga ggwe agenda okuwasa. Kiba kirungi nnyo. Nze mmanyi nti n'ennyumba oba ogisimba otandikira ku musingi. Nga bw'ogenda okufumbirwa munno oba nga munno bw'agenda okuwasa osooke mutandikire wansi. Omuntu yenna ng'oyagaliza munno. Era Jessica singa yali mukyala nti ayagaliza Faluuku ebyo byonna teyandibikoze. Okiwulidde ekintu ekyo teyandibikoze. Yandigambye waye katusooke twezimbe. Omanyi buli womugenda nga mwezimba mpola mpola. Obumu buno buli wamu bw'obumu ne Katonda abawa omukisa. Buli womugenda nga mwezimba yesu osanga eyo mu maaso byandisobose. Naye kati essaawa zino ebitakyasoboka tebinnasoboka go ge mazima. Kubanga Uganda yaffe ogiraba. Olwaleero ez'amanda weeziri enkya teziriiwo. Olwaleero ez'omukozi weeziri enkya teziriiwo. So nga ate abantu ababiri ekibaleetesa omukozi kyekya mazima ddala w'oba olaba. Nga n'engoye ze mugenda okwambala olunaku osobola otuula wali n'ozikunya kubanga oba oyoza engoye z'ababiri. Tewaba nnyonnyo kyamaanyi nze bwe ndaba. So ndi ttiimu Shadiya olw'ensonga zange nti obufumbo bwonna bwetaagamu obugumiikiriza. Shadiya mukyala mugumiikiriza ate teyeeronda, mukyala mukkakkamu. Okubeera n'empisa kintu kikulu nnyo. Okubeera omukkakkamu. Okubeera omukkakkamu. Nze ndi ttiimu Shadiya. Ebintu byonna okutuuka ku lyengedde n'abagagga be tulaba si we baatandikira. Omuntu otandikira mu muzigo ne muva mu muzigo ne muzimba ennyumba ne muva okitegeera n'ogenda ng'olinnya bwotyo bwotyo. Ebirungi biri mu maaso. So tojja kuteeka munno ku pisito nti nze njagala mukozi ate nze siwaata ate nze simanyi sirima. N'abooluganda busaagala kumanya be bandiza ate mune toyagala kumanya. Ate era singa tebaaliwo gwe wandinsanze. So kiba kirungi nnyo. Respect kintu kikulu nnyo. Obufumbo buno tubuyingira naye oba togenda buvaamu nkya. So olina okubeera omukkakkamu n'obugumiikiriza. Nze ndi ttiimu Shadiya. Ndi ttiimu Shadiya munnange. Beera bulungi. Hope Shiva webale tuweereza. Isaac Kajjambo. Amannya agange nze Hope Tusingwire. Sinziiridde wano e Saudi Arabia. Ndi ttiimu Shadiya. Hope Shifa webale tuweereza mukwano. Assalamu alaikum. Abantu be Bakaddundu, Mukama yeebazibwe. Mwasiibye mutya mujje baleko. Ndi ttiimu Shadiya olw'ensonga Shadiya asobola okufumba etooke. Ate jjukira Faruku yagamba nti favorite food y'etooke.
awo n'ateekako ekinyeebwa n'ateekako omukene naye kyemanyi nti Shaddy asobola oddifumba, asobola kufumbira omusajja kyayagala. Ekyokulala badiini emu, oli musiraamu n'ono musiraamu, so basobola obutasikangana mu miguwa. N'ekyokulala gundi Shaddy alina omwana ne Faruuk alina omwana, awo basobola okikwasaganya bulungi. N'ekirala asobola kukima emmere bannange n'ayambako omusajja, n'akimayo emmere mu nnimiro n'ajja n'afumba n'amwoleza ku ngoye. Baakatandika obufumbo, tebannaba kwezimba, otandise baleeteko omukozi, oli yeetaagaho oluseero. Kirungi naye basooke bakoleko wamu, bakwasaganye, bayambagane. Omukozi ajja kujja ne wholesale ejja kujja, naye wano mu ntandikwa bayambagana, aleme okusipendinga busipendinzi, oli gwasipendingirako nga talina kyamugatako ekiri awo. So Shaddy tatumenya mutima bambi, agenda afumbira omusajja etooke. Ate n'ekirala ayinza obutagoba bagenyi, ayinza obutakyawa abagenyi, kale asobola kuba nga ayaniriza abantu. Kitali ku sayidi eya Jessica. So Faruuk and Shaddy must shine. Kale mweraba, nange neegaseeko mu kakiiko ak'ebyokulonda, batumiddeko mwena mweraba. Assalamu alaikum Anti Shiva, muli mutyeyo kula mugamba ki mwebale mukulike mu nnaku enkulu. Nze Farida nasinzidde wano Embaale, naye nze ndi ttiimu Shaddy. Shaddy y'omukazi alina empisa, Shaddy y'omuntu awa muntu respect, ekyo kikuweesa award mu Uganda yonna. Ate Shaddy y'omuntu akulaakulanya omuntu, si y'ono omuntu afeekinga laavu, ye laavu ye jangu nga wooli njakwagalira obusaagala bintu. Naye kati ate Jessica ye laavu ye asinga kwagala bintu, tayagala laavu. Tamanyi nti laavu ezimba buli kimu, okitegeera. Nze saba brother wange Faruuk amaaso tegamulimba, atwale Shaddy, si kumufoosinga, naye Shaddy omuntu omutuufu, agenda omusobola, agenda omumanyira buli mbeera. Bakulaakulane bulungi, batobe bonna bakulaakulane, batuuke ku ekyo kye baagala, okitegeera. Okusinga oli gundi kozi Jessica ayagala bya silver plate. Kati silver plate we talibeerawo Faruuk, omukazi tagenda kunoba, anti byonna yabikugamba, teyerekerayo ng'omukazi, byonna yabikugamba, ayagala silver plate. Ekisooka tagenda mu lusiku, tawaata mmere, tafumbira ku sigiri, afumbira ku gaasi na ku masannyalaze. Alya chicken na nkoko na nyama na kyennyanja ebinene. Kati gwe sente ogenda zijja ez'obuli lunaku. Sepiki zange teziraba kunva bijanjalo biki bimulwaza olubuto. Funa omukazi agenda okumanyirira embeera zo, agenda okumanya ennyingi zaayo n'enfulumyayo n'enkwata. Tofuna mukazi agenda okukamula bukamuzi ate ekuuza ku zero, otunde ne bw'olina. Editi mu Shaddy onaaleka Shaddy g'olimanya, oligamba nti social media teyakulondera. Mwasibye mutabaddeya nga nsibye mwasibye bulungi. Amanya n'eddoboozi Nabukeera Sumaiya, muzzukulu wa Nsamba, nga nsinzidde wano Saudi Arabia. Shaddy Jju, kati nze akalulu kange kagenda eri Shaddy. Shaddy kale mulaba, kale ebigambo bye si bingi, ajja kuba mukyala mwetowaze, ng'awuliriza ate era nga mugumiikiriza. Y'ensonga eyo.
Sadia ndi Farouk Jo. Hero hokushifa wasibyota olubulunge nange ndi bulunge. Amazina ndi Kyatwire Donasi nasinzidde Saudi Arabia ndi omuzarwa wa Mbarara ndi wano ndi timu Shadia ndi timu Shadia Faruku mwagaliza Shadia mukazi mulungi, Shadia mukazi mukakamu, Shadia mukazi wa mpisa, Shadia asobora kurima, Shadia asobora buruchumu, Shadia tusobora. Mbadde ndi wano nkugoberera video zona nzigoberera ndaba Jessica agambye byagambye byonna Shadia byonna bikora. So Faruku mwagaliza Shadia must shine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. By the name, I'm Shakira Musa, based in Saudi Arabia, Jeddah City. Madam Hope webalotuweereza tusimempereza yo kamama. Alhamdulillahi rabbil alamina. Saba Allah kusimu ebirungi byerere webalotuweereza. Ekindese kulonda wakati wa Shadia ne Jessica ani Faruku gwasanye okubeera naye. Nze nganze omuntu ndaba nga Shadia ye wife material era Shadia ju. Ensonga yange lwaki nonda Shadia okusookera ddala nja kusookera ku kyaddiini. Bonna bakkiririza mu ddiini ya Busiraamu, tewagenda beera sikamugwa ku nsonga ya ddiini kuba bonna bakkiririza mu ddiini ya Buisiraamu. Ekitali ku Jessica wasapule ate bwe tudda ku saidi ya Faruku musajja Musiraamu. Ensonga ey'okubiri lwaki ndi timu Shadia mukyala mukakamu ate olabira ddala omukyala omufumbi. Ekitali ku Jessica mu kusookera ddala sijja kwekweka ndaba Jessica nali timu Jessica nga ndaba Faruku ne Jessica ebabeera awamu kapo yaabwe bajja kunyumirwa ng'abantu kubanga ekikula kyabwe kyekimu. But after okuwulira interview gye bajja ku Jessica ebigambo ng'ebiva mu Jessica nga Jessica wa Rakizale. Nze Jessica simunenya kwogera luzungu lwe kuba yasoma era nze ekyo sikimunenya nti simwagaliza Faruku lwakuba ayogera oluzungu. Yali yambyeko ne Faruku okwogera oluzungu oba n'abaana baabwe bagenda okuzaala okubeera nga babangufu. Naye ekyamalamu amaanyi okuva ku Jessica kuwa bafamire ennaku za kukyala ate ng'oluusi bayinza okuba banneighbours. Oyagala ogenda osaba ku munnyo olinde Sande oba Mande. Maama obadde oyita oyagala obuuze ku mwana wo wali olinde Sande nga muli kumpi na kumpi. Awo Jessica so wasulamu step nali tiimu yu awo nenkyukirawo neŋŋamba ye lwaki ndeka mwana wa nnyabo omwana wa Kyabazinga nange ndi mwana wa Kyabazinga era awo munzikirize nzireko mu lwewaffe. Ndi tiimu Shadia lwakubanga mwana wa mpisa, mukazi mufumbi, mukazi mwikeikamu, tali nga Jessica wa Rakizale. Jessica
we yasulira mu step naawo tasobola kuwaata tojja kunkoba nti bajagula akawugo keitooke ate bakuleetera omukozi akakuwaatire olwokuba tosobola awaata oba omusaadde asutame kuntamu awaata akawugo ako akeitooke. So Jessica wasula mu step kwekyo ekintu ekyokuba nti tosobola kuwaata okulima tunenya muntu kubanga abantu bangi tetuyidi kulima. Titujja kutoola like village life tugisibe ku muntu nga ye tabiidi kubanga bannaye buli omu aba ni life ye gy'ataamu. Jessica ebyo nze tyabikunenyaako naye kyenakunenyaako kale againa amalala naaluwulira olusoga anti ndize mu lwewaife obanga akalwaire mwana wawaife kati nookozesa olwewaife naye nga amalala wakozesa mangi akalwa nkajjayo nenkakyusa enkazi ewaffe amalala wakozesa mangi olosero ate omusajja ng'olaze nti gwamwagala si yazze okukukwana owateekayo leeta ng'osaba laavu gy'ali ate n'otandika oyagala holoseero ate ng'omusajja si yakukwanye gwali mu kwagala obeere naye ate n'otandika oteekawo obukwakulizo ng'alinga yali mu kwegayirira kuba leke jjukira gwe wagenda ng'osaba omukwano gy'ali gwe weewandiisa wali badde olina kubeera mukkakkamu naye Jessica we yasuulamu siteepu awo akalulu ne kagenda ewa Shadia antim Shadia no matter what kagagwe kakake bagamba batanyenye kegwake. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate.